tugoberera ku YouTube channel Kanoni Media Uganda. Akubuuzaako siri mulala muzzukulu wa Mutasengo Omuzirambwa Mulindwa Burhan Nagomba. Twebaza okutugoberera ku mutimbagano gwaffe ogwo ogwa Kanoni Media Uganda, era nkugamba nti gwagale goberere, likinga, subscribe, weerezaako banno sharinga. Omukutu ogwo ogwa Kanoni Media ojja tusanga ku bibanja bya social media okuli YouTube, okuli Facebook, okuli ne TikTok, ate nga ne ku YouTube gye tuli. TikTok wandika mu Kanoni Media Uganda ojja kubeera ng'otufuna, ate ku TikTok era wandika mu Kanoni Media Uganda. YouTube Kanoni Media Uganda. Tujja kuweereza, tubeerako ne programu ez'enjawulo, tunyumirwa olulimi Oluganda mu butabo ne muganda wange Joseph Kaso Kampanga. Tukuwa amawulire ageesigika agakagwawo mu butereevu bwago, tukuwa ddala kinyosi. N'olwekyo tugoberere, twagale, tujja kubeera nga tukuweereza mu mpeereza esinga okubeera nga ya mutindo. Era gwagala okubeera nga olanga bizinensi yo, tujja kubeera nga tugikulangira bizinensi yo, tubeere nga tugikuba abantu mu maaso ate basobole okubeera nga bagitegeera. N'olwekyo nkwebaza gwatugoberera, likinga ebintu byaffe. YouTube yaffe yakatandikawo, wabula tulinnyo ku TikTok. YouTube yatandikawo nayo bbanga ttono emabega, nayongera okutunuulira biki bye tukola, ate ensonga zisobola okubeera nga zitambulira ddala bulungi. Agala okubeera ng'olangako naffe, ojja yita ku mukutu ogwa WhatsApp ku 0705 69 99 79. Tuwe bizinensi tujja kubeera nga tukikulangira, ensonga zisobola okubeera nga zitambulira ddala bulungi. Abali emitala w'amayanja mwebala okubeera nga mutugoberera, bali mu ggwanga erya Saudi Arabia, bali mu ggwanga erya Yemen, bali e Turkey, Qatar, Kuwait, Oman, mwenna mwebale bankuba kyeya abali eyo, kyemukola kya mulembe kuba mulina kyemugatta ku nsi yattu Uganda. Nammwe abali wano mu nnyaffe Uganda, abalina kyemukola kyemukakkalabya, abali mu byobulimi, abali mu byobulunzi, nammwe mwebale nnyo okubeera nga mulina kyemutambuza era kyemugatta ku nsi yattu Uganda. Tweyama okubaweereza era n'obwegendereza obw'ekitalo ennyo, ate nga tubawa ebintu ebituufu ebyesigika. Ky'oba owulidde nga tukimatidde bulungi kubanga tulina ensobi gye tukozeemu, tubeera tetukikoze na kwagala, wabula osobola okubeera nga otutuukirirako ng'oyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku 0705 69 99 ojja kubeera ng'otutegeeza ku nsobi gye tukoze kubanga bagamba nti n'omugezi awubwa. N'olwekyo tweyama okubeera nga tubaweereza mu mpeereza esinga okubeera nga ya mulembe. Muganda wange Joseph Kaso Kampanga abeerawo kanyomero kaffe tulina obunyomero bwaffe, akanyomero akamu ke bayita Manyanyaffe Buganda n'Oluganda Makula. Joseph Kaso Kampanga abeera mu kanyomero akayitibwa Oluganda Makula, mwatusomera obutabo obw'enjawulo, ate nga nange ntuulamuko mu butabo obwo. Ate nitubeera n'akanyomero Manyanyaffe Buganda, wetumanyira ebyaffe bya yattu Uganda ey'enjawulo. Tujja tuteekawo pulogulamu ez'enjawulo eziyigiriza, ezisomesa bannayuganda ne Uganda okutwaliza awamu, n'ensi yonna okutwaliza awamu, nga tubawa ebintu ebinyuvu obulungi. Muzzukulu wa Mutasengo Omuzirambwa Mulindwa Burhan Nagomba, nava eri waffe Gomba Karona Jochi okujja okubeera nga mbaweereza era mbatumiddeko mwenna abava mu bitundu by'ewaffe Gombaawo, abali Kalamatendo Najochi, abali mu bitundu eby'eKanoni awo mu Gomba, mwebala okubeera nga mutugoberera. Muganda wange Kimera Rashid, mwebala okubeera nga oli ku mukutu ogwa Kanoni Media ongambye otugoberera, oli awo mu bitundu eby'eKanoni. Olina workshop bagiyita Lukundo Metal Workshop, nkutumiddeko nnyo, webala okubeera nga toyiiya. N'abasita Metalworks nammwe mbatumiddeko, abali awo eKanoni, na buli omu alina bizinensi tujja kubeera nga tugikulangira, ensonga zisobola okubeera nga zitambulira ddala bulungi. Ntumiddeko mwenna abatugoberera nga muyita ku Facebook, bateekayo amawulire agakagwawo, abayita ku WhatsApp, WhatsApp group yaffe nayo weeri, oyagala okubeera nga ojoyininga nasobola okubeera nga tutambula naawe. Ate era n'ekirala, tubeera ne pulogulamu eziyigiriza ku mukutu omulala ogwa radio bagiyita Mama FM. Osobola okubeera nga otunoonyaako, osobola okubeera nga otufunira ku 101.7 nakwongerako ne pulogulamu y'ebyobulimi n'obulunzi ebeera buli lunaku olw'omukaaga ssaawa zibeera 3 okutuuka
okutuukira ddala ku ssaawa zibeera 5 ne ku Lwokubiri ssaawa zibeera 7 okutuuka ku ssaawa 9. Era awo osobola n'otufunira ku mukutu ogwa intaneti ofuna rediyo mama oyita ku www.radiocomnetu www.radiocomnetu.org/mama fm ojja kubeera nga ogifuna bulungi. Muzzukulu wa Mutasinga Omuzirambwa mulirwa Burhan Nagomba mbaagaliza ebiseera ebirungi, mbaagaliza independence ennungi, mbeere bulungi, mweraba. Independence yonna genda ku YouTube yaffe ojja kubeera ng'omanya ebitonotono ebikwata ku byavu by'ensi yattu Uganda. Mbeere bulungi, mweraba.